osaanidde oweebwa ekitiibwa. Omulungi ali ku Spark TV ndowooza akawulira akayimba okawulidde tukuyimusa omukigo omukyajinge ogamba otya kasupu ka Yesu ye bannange owulira kati sawa zino toli energy teri mu kuvaayo weri ebamu okay omukigo omukyajinge buuza ku balabi ba Spark TV. Abalabi ba Spark TV mbagala nnyo Mukama Yesu yeebazibwe, Mukama waffe Yesu yeebazibwe omulungi. Amanya ampita Lena Price omukiga omukyajinge kisupu kya Yesu. Kisupu kya Yesu lwaki ki kibeera heavy kigravy kirimu ebirungo byonna kigravy kya Yesu. Lina ogamba otya ndi bulungi obufumbo buli butya? Bulungi nnyo. Bwe wasembayo okuva wano wali kasingo boys yaliyo? Teyaliyo. Kati n'amala najja oba wakamuintroducinga ne tulaba emikolo tuba twakalaba emikolo kabebi ne kayingirawo kali katya? Kabebi kali bulungi. Myaka emeka kati? Tekanaweza mwaka. Yakamuweza mwaka? Tanaguweza. Tanaba naguweza. Ngozeewo mangu. Kiti ekisa kya Yesu weekiri. Okay. Omwami mwesanga mutya? Twesanga ku lusozi. Esseguku? Besaniya. Ngali mu Kisaka? Twabangayo n'okusaba ng'abayimbi. So twesanga eyo. Gospel muyina yabayi. Twalinayo okusaba kw'abayimbi okwawamu. Okay. Naye muyimbi? Si muyimbi. Ate yajja atya? Agira mu bategesi ba bivulu promoter bwe bityo. Lito twala speed. Kasoko mpulire. Wali mu Kisaka kyo ng'osaba mukama obufumbo dedede nga naye ali mu kusaba kyekimu. Saali mu kusabira bufumbo by then but nali mbwagala. Okay. Twali mu kusabira generally gospel industry ngayo. Eberenge aba Nigeria mubenene private jets. N'okusingawo ko. Okay. Na twali tugisabira abayimbi baaliyo bangi so byavamu byebyo. Okay. Otutwala speed. Kati how is being a mother, a wife n'okuba ng'okyali mu gospel industry? It's entirely work. Obi balancing otya? Tosobola bikola, you can't get it done, you can't fix it, the Lord can. Only the Lord. Only the Lord can. Ngende mu luzungu kibaddire mu Luganda. Tosobola bikola Katonda so bikola. Kubanga literally nzikiriza nti maama bayavaako waya. Maama yina abasinga baba bavaako waya. Kubanga oluba kuva mu labor ward, you literally get that breakdown. Postpartum depression? Yes, you tobitegera because when you're giving a life, you also lose a life, something like that. So vayo ngolinge yavaako waya, so putting yourself together back to normal, osobola reasoning how you're supposed to reason, kuweereza nga bwe kuweereza, handle people how you're supposed to handle them is literally grace. You're a first time mother, which yeah. Music. I'm a first time mother. Being a first time mother, my baby is growing us up. Okay. Yeah, mwana yakoza. Your first time, ne daddy first time. Ne daddy first time. Omwami amanya. Abalabi ba Spark TV bamulabe ze mumanyi me of course. Naye abalabi bamulabe bamutege. Ye Mr. Luswata Njiri Charles. Kati n'amanya go wagakyusa. Lena Price Charles. Nze Lena Price Charles Njiri. Okay. Ne Luswata gona gagena gewa gona. Gonna teri mukwebuzabuza teri muki. Okay. Yeah. Kati obadde okyashi tunyumiza engeri gye mukulamu ne baby. So it's kintu kizibuwala no. Being a mother is a whole time job eranga sikiriza muntu yena asuula obuuza omukyala nti kikyoleta ku meeza. What do you put on the table? Being a mother is just enough. Wow. It's too much for a woman to be a mother. Nali manyi oba abantu baba beekoza but okubozaala n'otakola oba tolikula. Ekitegeeza ne shiba byayitamu nabyo. Yeah. Where you can relate. There is no shortcut. There is no shortcut. Omwami akwatizaako. Akwasizako. He's the best person that the Lord blessed me with in this world. Mwami Luswata. Tukutumide kwano ku Spark TV mu ngeri y'enjawulo. Okay. Olunaku lwe nasooka okulaba wali twali tugenze friends with Pastor Twina Herbert. Okay. Wali ali ku church awo wansi. Ogenda n'ovaayo n'ojja n'eno energy. Jesirabangako. Nga nali nagirabako ku muwala omu yekka Minister Zabuli. Ate gw'ogenda okujja okikuba kikiga. Lwaki osalawo obeere neyo energy? Sigisalawo. Era ndowooza bw'ontunuulira essaawa zino, you wonder if I'm the same person abeera ku stage. I'm trying to gamba nezo videos love versus love. Neri Yesu akola ki?
mbalenda gakirabiko wa video yakuteekamu ekyo ekiteegi n'agamba Lina kakkanira. Yeah, I try to break out of the shell because as a normal person, I'm loner. Why? I love being in the house. No, Simani, I don't know how I became a loner all over a sudden. Because there is a time. Yeah, there is a time I was praying for almost 5 years. Nga fuluma sina mikwano sina nkubira simu. So chavaamu nenfuuka that person that stays alone. So even when I'm on stage, there is literally a power. Oh yeah. Waliwo amaanyi agajja ku bulamu bwange aganyambako okuweereza. Otherwise sola deciding nga ngamba ngenda ku stage n'ekyengendo bakola. Kati waliwo balancing otya kati engeri joyina abantu babiri mu nyumba. Oba accepting am space yo nosanga nga kisobodde. Lena oloko kati. When 10 years ago. Luganda. Oloko kadi. Myaka 10 mabega. Wabula baba. Oba nange ennimi zinsumbuwa. Abakiga tonna babuuza ka bakusupportinga. Abakiga abambarara abanyakabale abanyaruguru abanyamparo abanyabukinda mukama asimwe. Ndabakunda muno. Waluko kemyaka 10 emabega. Kicho jjukira kye wali okola mu nsi n'ogamba kino kye kyamviirako ogamba nti kandokoke. Tewali kyamviirako. Kye kyakusindiikiriza? Kyali kirooto kye naloota nga mukama ngamba nti ngenda kukuleka gwe toli wange mirundi ng'esatu. Nga yakuyita dda n'ojema? Ng'agamba bwe simwe wakati andese. Nakiroota leero n'ekiroota n'enkya n'ekiroota n'enkya. Oli muntu gwe mmanyi abeera ku bivulu 24/7. Buli kintu kyaba gospel kasita guba nga mukolo nga gye guli ogubeerako bibalansinga otya bino n'amaka? Saawa zino si buli wamu. Nondamu sikyabeera buli wamu buli kaseera. Singa luli bwe wali nga toli mukyala mufumbo. Siri buli wamu. Sikyali available nnyo. Kati olondamu? Ngenda we neetaagibwa ennyo. Ekitegeeza ne ka price kamu. Anti kati oli twali tukubalira ajja yekka maybe ne bapikerere naye kati ojja na mukulu oba oluusi mbeera naye oluusi sibeera naye but sikyavuga kati kubanga mba nina okuba n'omwana mabega mmotoka mu kasiiti ke kati nina nvuga then nina ndijjayi nga tiimu eyo yentambula nayo. Otambula n'abantu bangi nga basatu bana price kagenda ko waggulu. Kandi ebyaffe bino si bya price nti price cause nze nzikiriza teri muwendo gusasula muntu nga aleeta Yesu mu bulamu bwo. Buterevu. Oyina oluyimba lwa myezi 6 Love vs Love. Lwaki waluwandiika? Naluwandiika ndujja ku mutima gwange nga ngamba mukama nti ebirala ne bwe bigenda ensi yonna negenda negwawo naye gwe n'otavaawo kisinga. Kubanga ebiseera ebimu kati nga ffe abayimbi ba gospel waliwo ennyimba ze tuwandiika olw'okuba Faizo akulabye nagambayo bulayi noga no onkubye line ngenda kuddayo mpandikemu oluyimba ebere message ne waliwo olukakana nogamba now this has nothing to do with anybody, it is nze ne Katonda wange. So oluyimba olwo lwali lwange ne Yesu abasigadde bajja mbuzi. Njagala olutangalizemu abalabi ba Spark TV beyongera odutegeera nti ebirala bigende sente zigende naye gwe tovaawo ne bonteka mudungu nkwagala kamube mu bwavu nkwagala abasajja bagende gwe nkwagala byokoze makula sibala neno teruyimbika kubanga bw'obiyimba bisobola otuukawo nga be nali mbiyimbye byonna nabiyitamu oba ddungu oba kubulwa mmere kubulwa buli kimu buli omu kuvaako kubulwa mikwano buli omu kulekawo byonna nga bwe binabiyimba nabiyitamu nesigala nga ngamba gwe njagala tugende. Lina ekyakye twagala okumanya biki byokola okujjako music mu budde bw'emirembe? Business ki? Business nyambako abantu osala weight. Nyambako abakyala okuddayo mu era mbadde ngenda gamba shepu zaabwe nga kabudde okakuumye. Nyambako abakyala okuddayo mu shepu zaabwe. We were on a skin but I emphasize more on weight. Kyekyo. Mbadde manyi n'enviiri na biki ebyo ebirala. Kati nali mbikola ne mbiggalawo. Byo wabiggalawo. Was that after lockdown oba? After marriage. After marriage. Kirabika olina ebintu bingi bye wasalawo n'ogamba bino kambite engeri kati gye nfuuse. Omanyi bw'ofumbirwa weezuula.
kigwe kyewezuula omanyi abantu abasinga bwobanga toli mufumbo kyobola njagala buli omu afumbirwe enda kukolayo ka campaign nga buli omu alina afumbirwe kubanga olaba buli bwobanga toyina belonging ka campaign tukatandikire kugwoba ninandeka okay nenda kuhukingirayo wano omuntu nga sinava wano olaba otya omanyi buli bwobanga toli mufumbo sometimes obeera owulira ng'olinga oli scattered kati bw'ofumbirwa obeera nga goba collectings in one shell kati weezuula okowa bingi otegeera bingi okakana nnyo kati kole campaign era tugenda ku lusozi basingozi mwena owo wali wano ku spark we bali bako ayinga challenges chizo meetings mu music industry before nikakati ngoma zofumbirwa challenges ezisinga butezuula butemanya butam chali before oba byonna ebyo byonna mbiyise it's a whole journey nti oli mu kuyimbira Katonda naye tumanyi lwaki omuyimbira you know kati ebyo byonna bisumbuwa omaze obizudde ate kakati pressure y'abantu leero abantu bakuteeka ku pressure bakujja ku mulamwa gwa Katonda ate leero ogenda kuyimba olw'abantu yeah so literally it has been a journey ey'okwezuula kiki ky'oli mu Katonda abantu balina engombe egamba nti ba artists tebatera kufumbirwa okyogerako ki simanyi oba tebatera naye you have the evidence nze nzikiriza nti ngenda kufumba Katonda teekawo ekisa even meeting a man tebatera it is very hard kubanga buli omu abakulabanga gwayina ekisookera ddala ekyokubiri abalala abakutya babakulabanga gwoba ayagala nnyo oba kiki atasobola kakana wansi oba atasobola kale kubeera mu bufumbo yeah but this is what is beautiful about my own marriage saagala kwogera bingi bagambe let's keep this video for future reference naye mukama bwabanga yakuwadde omuntu like kati nganze omukama Katonda wange gwe yampa oli omusajja oba tubireke kubanga bajja gamba let's keep this video for future reference omukyali ku Spark TV oli ku 21 questions yes omukyala gwe tulina ndowooza omulaba ye agumidde gospel yeka era bannanga zatunyonyola ku TikTok nti talinayo backup plan yokka wabula Katonda we Lina Price mwali mu studio jaga kujikiza naffe abateekamu ensimbi okubeera wano ku Spark TV banaffe abanumida bagamba goyina namukwana etaga ensimbi bano bajja kuwola ensimbi okuviira ddala ku miliyoni 1 paka ku miliyoni 2 era nga jirawo mbagirawo ku simyo choino kola munange toina kubeerawo n'ogamba nti myuka neetaaga omusingo neetaaga kinedda bano toina kye weetaaga ekintu kimu ID yokka n'ennamba yo ey'essimu era nga bino byonna amannya agali ku ID ge gali ne ku namba y'essimu yes ebisinga ojja sobola okubitegeera bw'obakubira ku namba etalinsaswire 0800 10 ate gwe munange agawo baweza WhatsApp message bayireeze ku 0787568903 njaga okwebaza omwana omuwala AC Fashion anyambaza asangibwa wekasubi amwetaazo solo mufuna ku 0706226062 Lina Price oluyimba luno Love vs Love gwaluwandiika enyimba zonna gwaziwandiika ezisinga si zonna toyinayo muntu gwokola ne korabo sinakola kolabo noba ntandikire ku gwe tukoleyo akayimba nekino ekiroboozi abantu bangambye nti Lina singa tukolerayo ka korabo ne Levixon kajja kuba kalungi mulowooza ki tuve mu concert simanyi I don't know really yegwe concert yo yaddi simanyi ate kati sikyamanyidde ddala kuraki kubanga luli nali njagala nkole concert nfune ssente naye mukama yagenda n'atandika okumpa ssente zesikoleredde musically ng'abantu baveeri ne bansupportinga you know someone just says you know what ogenda ku TV ngenda kubeererawo you know kati now like the girl Monique Touch yankolako nagamba you know what you have to look good for TV yeah I have friends like Ronnie I have friends like Hamisema bagamba we have to make this happen for you to shine yeah so people are there to support me kugamba bye nali nonyeza mu concert financially mbifuna favor njirina nsabira pastor to hamuzira kati oli ku level ki minister oba tukuyite mukyala musumba mpita mukyala luswata okay obulira enjiri nnyo era ne wano nakimye balokoka babo balokole era banange mbegayiridde bw'obanga tonetwalira Kristo ng'omulokozi wo nze kyekindeese bwe nawulidde 21 question nategedde nti
wali yali mu studio ng'asooka etwalira Kristo nga mulokozi we bambi bwe mbanva wano ku kamera nsaba onsikirize nzijeeyo mu kaguli gy'oli nkwatuza obulokozi ate kyekisinga oyo yasooka mwe mundeese nti Yesu abaagala Yesu yabafiirira ebibi byammwe temugezaako kukola amateeka kubanga ne bw'okola amateeka mwenda eri 10 olimenya ne waliyo omusajja ataayonoona nga bw'omuteeka mu bulamu bwo ye obeera osonyiddwa ebibi byo once and for all ayaniriza n'omwoyo mutukuvu mu ggwe n'aba nga yakola buli ky'olina okukola kirungi lina okubeera nga nina Yesu atenganyirira nnyo tewaliko kyesitaza kigamba nti Yesu tayagala make up tayagala nviiri tayagala pini eri ku liiso tayagala tatu omanyi bintu bino tebyetaaga gatta bagambe tebyetaaga vaako waya waliwo ebintu ebigenda maaso ku TikTok ng'abantu babiwulira ne bibasesa eby'omukyala yafa n'azuukira lwaki bakozesa obwongo okubireasoninga biri bya mwoyo nga bw'olota ekirooto ate wabadde mu ddiiro ate ne mu kisenge wabaddeyo ate biki bya busirusiru eri abaana b'abantu temusobola bitegeera kati ebintu ebimu ebiri physical n'ebiri spiritual byawukana temugatta bambye waya tezivaako mbegayiridde ate tekikuziiza tekigaana tekikuziiza gamba nti nekuba ate simanyi ki kyemuyita okulabika obulungi ate simanyi ki kyemuyita okuvaako n'okulabika obulungi omwana omuntu alina katonda talina kuvuga motoka nnungi talina kukola biki nga bw'owulira abasumba bwe babyogera nga bwe bagamba nti omusumba asinga endiga okubeera n'amamotoka abasumba bambala nnyo gwekyo kyogerako ki ekyo tekirina buzibu banange banaye muleke abantu balabike bulungi temubavuga speed Lina nga tumaliriza akatale ke kakolekera abawagizi bo abaagala music wo ne fujiro lyoleeta ku stage lindako eryo fujjo kyalireeto bakati byakyukamu gumpe kati mpa omuzindaalo ojajjikuba mpa omuzindaalo kati tusuubira ki okuva mu Lina musuubire music nga akoma ku mitima gy'abantu ng'aviira ddala ku Namulondo y'ekisa amina musuubire enjiri okuva mu nze management bagiyita batya tewali Yesu ya managinga omulungi ali ku Spark TV munange omukigo omukyajinge ekisupu kya Yesu olunaku lwaleero gwe tubadde naye mu 21 questions kansuubire endowooza owulidde agambye nti gwayagala okulokoka bakusangewa banaye munzikirize jangu ku TikTok yange bw'oba osobodde obeerako sawa jangu inbox me anytime bw'oba oyagala kwatula Kristo ng'omulokozi wo awo ndi available nonkubira essimu ngakikunkubiza kwatula nkukwatirawo ne bwonsanga mukubo nonnyimiriza kubanga era ne wano nga nfuluma ngenda noonya balokoka butereevu tetugenda kuba nga tusukawo 21 questions Milka Irene musibe bulungi mweraba